naye akkiriza twabayina. Yemboozi gyateekawo eri okunafuya. Lwaki taddeyo nagamba nti mukali namuwaayo 7. Kubanga mu kalulu akawedde byabakama akugamba Kyagulanyi yafunawo obulu 7. Kati toyinza kuleeta mboozi ya Lwenda nga tewalinyumya 7. Ampuliriza bino just kuba simple kunnyonnyoka kutono okwoyo abayagala akole ki annyonnyoke nti Bobby tali kisolo. Kati bali ku Max ku muntu eyakutte ekyokusatu ng'abakandidenti bali 8. Twava ddi nga namba 1 namba 2 ne namba 3 tebabawa kitiibwa kakubeere mu kusoma. Kyakutte ekyokusatu tate mumulengeza performance y'essomero webeera. Batunulira namba 1 tyani akutte newe guba mupiira playoff bagamba nti namba 1 namba 2 naye eryo ne guligo twayitanga losers match ogw'abakyala wandabye otya etiimu namba 4 ne namba 3 zijja ne zeekubamu ezaabo ogusooka okubugumya abantu nga tetunagenda mu fainaali. No mu masaza bwe bakola Kyaddondo teyazanya gwagundi gw'abakyala bankoze otya sibiside yaliko Kyaddondo naye yazanya naye nga nabo babaawo ku mukolo guli ogwa faino babanga abazanya nabo babaawo ennaku zino bagenda babidibya kubanga lwaki olwana okukwata ekyokusatu naye nga kubanga NUP naye tebagenda kugamba nti Museveni bamujemera. Ekyokubiri tribal card eri wali obusosoze mu madiini naye n'omuntu eyakulembera candidate eyawangula ye yawangula Museveni. Philemon Mateke yawangula Museveni mu 8. Moyo constituency owa UPM wa Museveni yafunawo obululu bumeka? Yafuna obululu 200. Njogera ku Greater Kigezi. Kakati oyo atakeera atya ku makya n'ajja n'ayogera ebyobululu ng'olwaliro Museveni abadde agamba nti awo kujana ng'ate eri kujana si ye yazze. Kubanga Museveni abadde agamba nti awo NRM 100% ebbanga lyonna kujana eyazze we NRM. Kati bakusiriwaza ate bagamba nti independent naye abaddemu NRM. No, owammwe mwamuwadde akabonero akabaasi. Kati bamuvuddeko bali ku mulala. Kati baba bateekawo n'akakodyo k'okwegaana ekyabwe ekituufu. Kati akataaka omanya nti bayidde nti baleeta 2 mu kisaawe ekyokuleeta omu bo baleeta 2 era ne bajja nga tuleeta bameka. Lwaki oli national chairman yamunoonyeza kalulu bwe yamusinkana yamugamba aveemu n'ajeemera naye ye gwe bajeemera kati ate akuba ekifuba nti neyazze wange bwe yajeema independent kuba mu constitution mwekiri nti yabeera independent. Ekyokubiri Philemon Mateke mu gavumenti eri eyazi UPC zaani paka ne mweno yakolamu ate nga ye yali era taata w'omugenzi abadde alina amaanyi mangi nnyo agasalawo awo. Kyova olaba nti bwe yawanzeko eddusu nga waliwo sympathy card ey'okuba nti yafiirwa omwana kyabadde kyangu nnyo abantu okulaba waali. Bamugoba ne mu lukiiko bamugana n'okwogera mu lukuŋŋaana lwa NRA. Kati ezo dynamics zokka zishiftinga akalulu. Anti emboozi y'abakabba yakujjako akabba ate kikyogamba mbwe nakoma nti mumulinde ffe tumumaamuleko kuba ku byetuliko tetuddayo muna kukibuuza Kayongo. Emboozi y'okabba yakulekezaawo akola ki? Kubanga we have identified, we have diagnosed the problem. Omusawo asooka kunoonya kikuluma bw'otuuka n'agamba nti do you feel the neck? Do you feel the eyes? Is the stomach hurting? How is it hurting? Is it fast? Running stomach? No stomach. What are you? Musawo ate abuuzaani mulwadde then n'atandika okumanya nti okay ono tutandike kola zino tests. Kati ezo zonna twayitawo ku Uganda. Twamukebera ebyenda, twamukebera omutwe, twamukebera amagulu ne tuzuula nti yenna mulwadde olw'omutwe. Nti bwabulwa
kati gwe tuliko ne banne ebintu byonna munnange totunuulira kalulu kokka. Look at the presidency. Kubanga ampuliriza agenda kugenda bagenda kuteekamu embeera erwana ne realities oba against ebyaddala bye tulina okutunuulira nti gwogenda kujja ofokasinga ng'ogamba national unity platform nti tugiwaaki tubawa akalulu naye ffe era bemuwa akalulu era ensonga zetwogerako ze zitukwatira wamu ffenna. Ontegedde oli abba eddagala erina okuba mu ddwaliro gwe twogerako n'otuwa akalulu era yabba n'akalulu. Ntegerekese oli abba eddagala ly'omu ddwaliro oli aganye okuteekawo embeera ng'ali mu gavumenti ey'okulaba nti abantu ssente za kansa zibaweebwa, abasawo bayambibwa, basasulwa ssente zaabwe, abasomye obusawo baweebwa ensako ez'okutraininga abafukire eddala basawo kuba boolina tebamala, okuzimba amalwaliro agali modern okusinziira ku bizibu by'ensi eno nga bwe bitambudde. Oyo alemeddwa okukola ebyo ng'anyagulula na mukyala we n'abaana be na baŋŋanda nabako na bamikwano y'omu era yagootaanyiza n'akalulu kubanga akalulu kabeera a legitimate process. Yengeri yokka mu nsi gye baateekawo erina okukyusa gavumenti. Kakati nga bwe badobonkanya akalulu, nga bwe badobonkanyizza ebyokusoma, nga bwe badobonkanyizza ebyamalwaliro ebyobujjanjabi, nga bwe badobonkanyizza ebya security ebyokwerinda, nga bwe badobonkanyizza eggwanga ne liba messed up ebyentambula transportation ebyobulimi ababidobonkanyiza era be badobonkanya n'ebyokulonda. So ekizibu kye lwaki tukatiza ne tugamba nti gwe munnayuganda situkiramu ku kinene ekyokugjawo oyo agenze ng'amenyaamenya ebintu bino nga bwe nzize mbikugamba mpuliriza. Kakati to isolating akalulu, tunuulira palamenti nti palamenti ya Uganda olwaleero ebintu by'abantu bye bagituma yo eyisa birala, eyisa bya muntu. Ontegede bulungi. Olwaleero tunuulira presidency, tunuulira expenditure, tunuulira obwetaavu bw'abantu n'entambuza ya gavumenti, abo abanyaga gavumenti engeri gye bagitambuzaamu. Kakati ng'oli mu revolutionary politics tosobola kurunninga away from the truth. What is the truth? Diagnosis nti mulina okugjawo oyo akulembedde. Naye platforms ziba zanjawulo. Ekyokubiri, tewaliyo kintu kiwa bantu momentum kye benyigiramu nationally nga kalulu. Tewali activity mu bungi bw'abantu mu Uganda gye benyigiramu bonna nga kalulu. Kakati gwe alwana okugjawo nakyemalira kiba kyabwewusa bw'oba olina legal political platform okumobilizinga abantu ku kye basinga okwagala, okuba buildinga momentum okusobola okukola kye bayinza okukola. Ekyakwasa Banubian nga 3 November wekulemesa command and control eyali eyinza okubeerawo mu kalulu ng'abantu abo bonna bali bweru, killing the momentum of the revolution. Okunafuya ezandibadde last minute tactic ne leadership. Kyovolaba nti inner circle team ya president yonna bagikwata nagamba nti nze nazuukuka ensonga lwaki syaliko yatero nazuuka ku makya nga amasimu gange gonna bagagjeeko networks zonna. Kubanga nalaba nti nayo it was aiding and abetting criminality. Yagiba ekijjako essimu nga so akuba.
bagiwaaba International Criminal Court kubanga abantu abali mu buyinza okutigumbula gavumenti lwaki bateekawo kooti eyo kwe kusobozesa okubaawo kooti esobola okuwozesa gavumenti kuba kati nga mateeka ga Uganda General Yoweri Kaguta Museveni nga occupying office yoba presidency aba immune from any litigation naye ate mu ICC taba na immunity emwindaitinga George Musinga ekisooka mu nkola y'olutalo kwe kulaga abalwanyi baani abo abaagala obatuusaako obulabe ekyo kikulu ne society they call it revolutionary suspect identification okumanya omuntu oyo ayinza okutuusa obulabe kwabo abali mu lutabalo lw'okwenunula nga baoccupying offices ez'enjawulo oluusi baba n'abasiviliani nga bantu wangala nabo naye ng'ebikolwa byabwe byonna bitunuulidde kiri so ekyo kiyamba nnyo omuntu oyo okubeera isolated mu batuufu naaba nga asobola kuwangalira mu bakyamu mukka okuboolebwa n'ebirala naye emisango nga bwe nagamba nti emisango bw'ogiwaaba mu courts ez'enjawulo process etandika na investigation gitwala obudde omusango gw'abawuhulu baguza mu 2017 babakyajinga 2014 nga bamaze n'otwalibwa pulezidenti so kitwala obudde naye nga bwe muze mulaba indictments ezimu nga ziweebwa tukakasa nti lugenda kukya olunaku lumu n'omusaayi gw'abantu baffe abo lazima ku last babeere nga basobola okufuna obwenkanya eno gye bayita black November black week bannayuganda bwe batigimbulwa in a commando style nga batigumbulwa abantu abali bavudde Somalia abajasi akabinja akabasniper abakubi ab'enjawulo n'abasiba abantu so kiri very absurd historically olwali tetuyinza kulwerabira mu byafaayo bya Uganda era tebiyinza genda bwe bityo tekisoboka of course bajja kwagala okusiga ekifaananyi naye wakati mu mikolo nga gigenda mu maaso ttiimu yaffe y'ebyokwerinda yadetectinze negoberera era nezuula nti twabadde muffe mwabaddemu omuntu eyabadde nga embeera gy'alimu si eya bulijjo yadde mu Jaswa Special Forces Command SFC nga ne identity card agiina ku mubiri gwe era ndowooza nga bw'omanyi nti waliwo okutya kungi bateekamu abantu ab'enjawulo abasobola okutwerimbikamu okukola ebikolobero n'okukola ebintu byonna ebiyinza okulaba nga bitatanya erinnya lyaffe naye ate n'okutuusa ku obulabe ku pulezidenti waffe Kyagulanyi Robert Ssentamu omuntu eyagezaako okutta eyawa ebiragiro okutta Kyagulanyi mu Arua tafanga akyali mulamu so kitegeeza nti ebintu bingi ebikolebwa naye Mukama njagala kwebaza security yaffe eyasobodde okuba nti esobola okukola kyonna ekyetaagisa netuba nga tusobola okudetectinga abantu bwe batyo kiki kintu kya bugunjufu okulowooza nti osobola okugetta okuba owakabi n'oketta abantu paka ku mulyango tulinawo security tulinawo abantu observing ebintu ebyenjawulo but of course tumanyi nti mulimu ne ba covert operatives abeetaba mu mikolo gyaffe abasindikibwa okulaba naye ffe betwogera emisana betwogera nekiro tewaliiwo fujjo lyamukoleddwako yakwatiddwa n'apepetebwa n'akwasibwa sekretary general n'amuhandinga abo ba poliisi
okutegeera nti wa SFC badde balina omupepeta ate kati bamupepeta bamupepeta naawe baba balina omukuba saaki okulaba oba amalayo kayongo tomanyi olulimi lwa street ansubire tolowoozezza birala bamutwale ku poliisi bamutwale mu kooti si waabwe bamuvunaana okwerimbika nti waabwe tukakase bamudetekitinze sijja kulimba nti nabadde manyi neti yabadde close naye bamudetekitinze security yamudetekitinze nemwengeginga nga bwe ngambye nti nemupepeta nga si muntu mutuufu era naba nga handing over eri polisi ya Uganda. Tewaliwo nagamba ekibiina kya NUP gavumenti police security agency giso gaso fuso SFC baani bonna obuvunaanyizibwa bwabwe bwakulaba nti basubduinga obuwagizi abawagizi n'abantu ba National Unity Platform. Ekyo tebakivangawo kubanga baafuna entiisa gye bataalootako. Jjajja yali amanyi amazeeyo akagoba akadiiza buli omu basse be basse nga bamanyi nti kati kyakutwala butwazi. Bannayuganda ne beereetera owaabwe gwe beekuliza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kakati eddo n'endoola eddika ababuze paka leero. Ate nga yamukutte ugambe bamupepese obadde eki security yamukutte nemufuna ogambye kagamba katya Jjajja yandirese bannayuganda ne bafuna ku ssanyu. Jjajja wandirese bannayuganda byonna obibakoze. Owulidde omusajja bwe yalwana ogegenya akalamu nti oho ndi omuhoro kale kanfune bali mfemba yonoza tusigema kalo sebo waalaikum salaam warahmatullah yongeza kudogoza ikufune bulungi abali bambaza pampa agambye nti yawulira bambaza kakati ate ayogera ku bali abantu baffe bafinito abo finito muganda wange abo finito tetuyinza kubazaako kigere kirala kyonna abo twababwaka kubanga waliwo omuntu mu lutalo gwolaba nosalawo gusa olutalo oli muno nawe kiriba kyetaagisa naye ngaokutambula naye ajja kukereeza. Njagala okusaasira muganda wange bali mwezo
Honorable Balimwezo atukiikirira mu constituency yaffe ya Nakawa East, kitalo nnyo kitalo ddala, ne Ssebwana ne taata waffe Mzee Nsubuga Inakiwo ku Ntebe bafiiriddwa muganda waabwe abadde omuwagizi wa National Unity Platform Mayinja, kitalo nnyo kitalo ddala, alese abaana tubaddeyo mu kumuziika era ne twogeraganya ku nsonga nnyingi. Mukama nsaasidde nensinkana mukulu wange Mbwatekamwa. Omanyi Mbwatekamwa oyo y'omu ku babaka ba paalamenti. Nze ntera ndwawo nnyo okufuna omukisa okubeerako wendagane maama w'abaana, naye Mbwatekamwa wakati mu kuba nti nali ntesitesa olunaku yampita ne ŋŋenda ne mukiikirira n'ekibiina mu mikolo gye nga bamanyi kye tuzimba, kubanga babadde mu Democratic Party nga byagaana, kubanga DP eyo yaliyo omulimu gwayo jjajja gwe yali agikozesa gwali gwa kukonzibya abantu abali basobola okuba abakulembeze. Kati Mbwatekamwa bangi si bokka oyinza okutuba oba oli awo nange mwennyini okwebaliramu kuba nzize nvuganya ku tiketi ya Democratic Party. So waliwo eyo system nojja n'ofuna omwagalwa w'abangi n'akuwandako eddusu n'akukolera byonna byakoledde n'ojja mu paalamenti ate n'otandika okumufumita ebiso. Mugambi si mububi ate ffe munnange tukole tutya, twayambala guli ogw'okumuggyako n'ogamba bannaffe abali abagezaako okumuyambako, kuba nagaye ne ku mwanyi yalya ewa. Tomanyi nti ku mwanyi eri ababaka abalya ewa? Omu bamuwa diplomatic note n'agenda n'abreakinga barriers n'afuna stamp gye baali bamumye n'ayingira eri. Kati bw'ayingira eri agenda mu lukiiko ayimirira atandika okweyanjula, tebamusuubira, ye yasanga conference n'agigwamu n'owa kamera. Naye Bannayuganda bali ebulayi abamu bavumu. Kati oyo munayuganda wa kamera yali ayingira, bayingira buyingizi conference, teri amumanyi, bali ku nsonga ndala, yayagala bamukwate nti aweereze eno nti ali eri mu nkiiko. Oh my God, he was embarrassed. He was embarrassed. Kyoba omanya yali embarrassed finito, yali embarrassed. Ayogera amanya mangi tebamumanyi, ekitibwa kyayinza okwewa kyekyo kye twamuwa, ate abagamba nti emyezi 9 bamugoba, ate abazungu bazibu bo bakunyigamu wano. Kati oli yali akubiriza bwe yanyigamu nga finito namugamba bla 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 bla, sirika oli mugobe wa dozi kwati situla tula. Kati ngamba omusajja ono ekimuswaza mu bantu, omuzungu wanyigamu ku simu tali nga jjajja wange eri ebusiro tanigamu, naye omuzungu ojjaba oti nti gwani nti finito ng'anyigamu ng'akebera nga bayiwa ti ono yatwala 5, ono yenyigira mu byemwanyi, kasaawa zina ali mu ewa eri batwala mwanyi azanya nabali, omuzungu akubako n'obusungu era yamusiriza. Tula twala eri obubbi bwamu. So saagala tumenyeke n'abantu banjawulo, naye leero njagala just kutumirayo omuntu omu nga ye muganda wange Eddie Kigere Serunjoji. Okutumidde nnyo bwe twazirunda, manyi mu kibuga mulimu abantu bawangala nabo, ludde omuwuliza Eddie Kigere Serunjoji, Edith Katende Eddie Mutwe akireewo, bonna mbatumidde Embogo ne Jona. Waliyo omusajja wange nno bamuyita Kalema nkutumidde nnyo, bamuyita Kalema be bamu ku bantu abatandika ne Ghetto TV eyo. Naga nti lwe ndituka okunyumya Ghetto TV eyo erimu enkizo, erimu enkizo, ate yesirwa Ghetto TV nza okuba wano erimu enkizo. Ghetto TV eyo just nti Jona oyo naye nga no problem. Salamu alaikum wa rahmatullahi. Ne Bobby Giant ye wabagambye abantu nti andi ku kido
namuyise ambere kumpi andi kumpi Bobby Giant tubatumidde nnyo abantu b'Ebusoga. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi. Ulira obuwoomi munnayuganda kankwanjulire Pizza Origin banonga biba kafulu abakozi ba pizza eri ku kyaddala anti mwatu kyekituyisa Pizza Origin. Funa pizza erimu ebirungo byotajja kusanga walala. Olina birthday party, baby shower, graduation party, wedding meetings, oba oyagala kusanyusa abafamire yo weyunire Pizza Origin. Tusangibwa ku Jinja Road, Plot 10 opposite Nema House. Mwana wattu tukola ne delivery ate mu kaseera katono ddala. Yitiraho kati oba tukubireko. Tuli ku noti 7 noti 8 7 8 5 ne noti 7 4 7 Pizza Origin tulya kyaddala. Gwe omuzadde eyitaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyeeya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala. Empisa, eddiini, ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala. Tulina n'entambula eri abayizi abaviira ewala. Gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna. Okwewandiisa kugendera ddala mu maaso okuva ku nursery paka ku kibiina ekyomusanvu. Day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala. Jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero. Tusangibwa Lubaga mu Bulwa Zone okuliraana 24/7 Motel. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti 773 73 359 ne noti 757 noti 6 26 96. Shehan Standard Primary School. We invest in education.